bagenda okuyitamu basobole okumamulako gavumenti yakalondebwa awamu n'ebitaano Dr. Kizza Besigye balina okunnyonnyola eggwanga bino bye boogera nga beetwala ng'abali bantu waggulu w'amateeka. Nedda tebali waggulu w'amateeka, amateeka weegali agafuga eggwanga lino, so bajje batunnyonnyola ebisingako awo tulaba bye boogera biri mu mateeka oba nedda. Eggwanga lyaffe liyise mu kusoomoozebwa kungi. Tubadde mu kiseera ekya COVID okumalako emabegako wali tulina abantu 54 abaafiirwa mu kkubo ebyokwekalakaasa. Era ate kaakati twagala ate kuddamu era ebikolwa byeru ate nga abaana abatudde okumala emyaka 2 babadde balina